omulangira Joseph Kimba waali, Joseph Juko waali okuba nti twogera ku nsonga z'eby'ettaka nawankubadde nsina kuba nti mutya nyongera okuba nti ngamba kuutira twongere okuba nga tusimba emiti kubanga gyezigenda okuba nti gizza obutonde bwaffe n'okuba nti gibukuuma n'okuba nti twewalira ddala okuba nti tuzimba mu ntobazi wamu n'okutema ebyatu byesaasire tugeze okuba nti tukuma obutonde bw'ensi eno Uganda esobole okuba nti esigalawo ng'ekkula lya Africa. Omusawo Dr. Kayonza wali e Buloba Kasero Bechana Road kilomita ziri 11 nga yebazika omugenzi Nsima gugenda okuba nti omusanga mu makage wakolera Kayonza awakoza research clinic wali eri Buloba Kasero omusawo ono omwami nga yakuguka mu kujjanjaba endwadde. Musajja musawo yasoma okutabula eddagala n'okujjanjaba endwadde ezivaka zake ez'olukonvuba obulwadde nga pressure, ulcers, asthma, kibumba, oyina obuzibu n'akalulwe, oyina ebizimba ebya buli kika, oyina sukaali, oyina kansa wa buli kika. Dr. Kayonza agenda kuba nti akujjanjaba. Mwana wattu yasoma diguli aziina mu kujjanjaba endwadde ezo nga bwenzikonyeeko nenasalawo n'agamba nti yagenda kuba nti ajjanjabisa eddagala lyaffe erya habo era ng'atabula emiti egyaffe gyano girinakabala naba nga akuwa eddagala n'owonera ddala n'oddawo ne weeyagala. Kale tobeeraawo oggwemu essuubi, tobeeraawo n'ekibadde obeere ng'okisirikira. Dr. Kayonza obujulizi bwe buli bungi nnyo nga balwadde bangi bavudde emitala w'amanja ne bajja ne bajjanjabibwa ne bawonera ddala. Kale naye munnayuganda andaba akaseera kaneeno nkugamba nti mbutuufu genda gyali asobola okuba nti akujjanjaba oddewo weeyagale. Oyina pressure, oyina sukaali, oyina kansa wa buli kika, oyina asthma, oyina ulcers, oyina ebizimbe bikusumbuwa genda Dr. Kayonza wali Buloba Kasero. Mukubire ku namba y'essimu 0701 877 116 0701 877 oba osobola okuba nti okuba naye appointment kubanga wonna ogw'obugwi ojja ssanga enkuyanja y'abantu ate obeere ng'otwala akadde kano okuba nti omulaba. Talina wogenda kuba nti omusanga tatembya ddagala lye akolera wakaage wali Buloba Kasero wokka ogenda okuba nti omufunira nga bwenkugambye. Kale omulangira Kamuta atubuuzeeko tulina ensuku ali ku nsonga yaffe ya petition tugenda tugenda nayo mu maaso. Kale omulangira bannayuganda mwasuze mutya mbeebaza okuuma emirembe mbeebaza n'okukola ekiri very important amateeka g'ebibanja mu Uganda abantu balina okumanya nti ebibanja byonna mu Uganda bifugibwa obusuulu and envujolo 1928 era etteeka eridropinga down mumbuwaayiro obuli mu cap 227 last weekend twalina mata waliwo member wa Uganda Law Society bamuyita Katongole atula ku Freedom City agamba kigambibwa nti akolera omubbi bamuyita John Sebalamu. Emanyi John Sebalamu mubbi ye musajja mulangira John Sebalamu mubbi ye musajja eyabba ettaka lya Nabagirika yagala okuguza KCCA yagala okuguza KCCA 100 billion plus John Sebalamu na discoveries yabba ettaka ya Judge Affe Daudi Chwa FC 16250 MRV 271 folio 21 land at Buswa Busiro Buganda province nabbirako abantu nga baguze ebibanja futi 2 ku 10 meka bwakyo nga babako milioni zaabwe 2 abantu mwe mugamba tarik mwe mugamba Sebalamu mbuize nagamba wano Sebalamu is bogus, he's stupid, fraudulent and a thief. Ate Sebalamu ababba ebintu binako alina omuvubuka gwakozesa bamuyita Bull working for hard school eriri awo nalyo liri mu ndeje era ku ttaka lyacwa. I think we need to deal with this people squarely. Obubbi bw'ettaka buyitiridde. Then these poor people come and then they explain and they are poor. You look at them, you don't, you know, I'm even trying to find out a way I am going to sort these people. But John Sebalamu, there is a Kampala lawyer called Katongole, sits at Freedom City, and Buru, here, Mvuka Mita Buru, Nanyiniking for hard school. Abo babbi battaka. Babbi battaka. Era tebalina ttaka Buswa Busiro Buganda province. Obukakafu mulina kubanga jjajjange Chwa yafa mu 1939. Yafa ettaka lye talitunze. Ekyapa kye kiri FC 16250, MRV 199 folio 21. Ebyapa ebiva mu FC biri supported by Effect 7 of the Registration of Titles Act Cap 230
era bili supported by effect 46 of the RTA cap to 30 bili supported by effect 59 60 64 and 68 so mu mateeka ettaka lyakyo taliguzangako muntu yenna era abasenze mwegenderezo omubbi ogwe bayita buuru yali ku ground yabbira Sebalamu n'akaloya kali ako kavubuka katonotono bakayita Katongole kabbi nnyo that boy is a thief katula ku Freedom City era ne Freedom City era nayo Freedom City used to be land for one of our Namasolis. I don't even know how Sebalamu acquired it. He's a thief. Because Freedom City ya Sebalamu. Eyo tokeri yali one of yalinga takali yamu kuba Namasole bafe bali balitadeka opida simanyi ne Sebalamu engeri gye yalituulako kati Sebalamu bwe budde. I think we need to deal with ate bino bavuka bakwagalana bagana bakwalanagana bana bavuka b'emmengo bano bamayiga Kiwalabye Male ono muvubuka Makuya nabo abasigadde ne batandika okukola ebyapa ebintu ekimpatira ku mataka g'abantu kati bwe budde Sebalamu oli mubbi ekyo nkikakasa bampita Juko Sebalamu if you have a problem with me come CBS TV bigambo now the legal war is on. I am going to ensure that Sebalamu accounts for every piece of land he has in this province. Okay. This is going to be sorted legally. Then Sebalamu ajja kutunyonnyola asobola okyokola ebyapa ebirala ku mataka nga tebirina ebyapa ebibituulako era ani gwakolaga ne Ministry of Lands amukolera ebyapa ebyo ebyakubbira amataka g'abantu. Let's get the petition man. Mulangira leo otandise n'ensonga nga mutuufu. No, bano abavubuka balekera abantu babanyigiriza. Mugamba Sebalamu mugaga mu nsi ze manye ezimu bagaya bali rich. Abantu abali rich babeera ne philanthropic organizations eziyamba abantu abateesobola. Mu Uganda bano abavubuka muyita abagagga bakera ku makya ne babba ebintu by'abantu ne batandika okulirako ebintu ebyekijigajiga ne batwala ssente z'abantu ata abanaku. True. I think this is something I'm also going to say to the president of this country. Bana bavubuka bana osanga gundi ya Bwetaka munamavi. Ono ya Bwetaka ku gundi. Oli opposing ebyapa by'ettaka na bayonra ejindi. You know, and it is a clique of people bavuka bemuyita bagagga ba Kampala. That nonsense will stop. Kale. Tuddeyo kutugende police ambalisa kutoa petition yaffe tuongere maso kwa twakoma yali number 7 ni number what twakoma yali number 9 awo twakoma awo twalituvuddewo n'egundi tugirabye okay jukira n'omusango twalitugumaze tulikumbi kumala kubanga I think we're running late awo twalitumazeewo omusango twalitugumazeewo I remember very omusango twalitugumaze ensonga ya petition ku ttaka ly'e Nakigalala provinga ani nannyini era ensonga zino twazirabeko mu parliament NSF nga bagibuuza ku ttaka eyo naye nga batunula automatically ebintu ebyo tubisha tayinza kubanga abimanyi lwaki kubanga byetaaga first of all omuntu alina critical history y'ettaka mu Uganda naye we batuka okusomesa amateeka g'ettaka mu Uganda basomesa amateeka abiri so kibikaminga hard basi okola due diligence. This is not a problem gye tujja square okuputinga ku bagayi ba NSSF. This is a problem we should allocate to people in Ministry of Lands and the Ministry of Education for not teaching the people the legal framework for this nation. Okay. Yeah, tugende maso katono musango twali tugumaliriza ogwo bulungi Awe twakoma. Who is issuing authority for freehold titles in Uganda? Answer: the Uganda Land Commission. When was the Uganda Land Commission conceptualized? In 1961, using the Buganda Agreement, 1961 Effect 19, and it was operationalized by the Constitution and the 1960 Public Lands Act. Uganda Land Commission baji conceptualizing mu 1961 Landa and Lancaster endagano ya signingibwa bana abakungu wansi kwaliko Ian McLeod for the Crown for kuluda lw'abazungu nga kuliko Michael Mulonde mu kintu katikiro wa Buganda nga bamaze okukiriziganya n'ebibiina by'obufuzi byonna ebyaliwo n'amatwala amalala gali mu Buganda nga Tooro, Bunyoro n'Ankole gitugenda kukola enseemu. Kati abanansi njagala mbabuulire nga
1961 Buganda yalinga protectorate, Toro yalinga kingdom, nabyo ebisigadde. Uganda teyaliwo ng'ensi eyawamu. Uganda ng'ensi eyawamu yatandika mu 1962 nga tumaze okukola constitution ya Uganda. Era omuntu yenna aleeta ekyapa ky'ettaka nga kiri before 1962 kirina okuba nga kiri issued by the Buganda protectorate. Bino nendaba ebyapa wano abavubuka nga babireeta oli nagambwe nina ekyapa kyange ekya freehold kya 1925 kati nga issue ne gye tutunulira Madivana ayina agamba ayina ekyapa kye kya freehold kya 1958 omuntu issuing ebyapa bya freehold mu Uganda bamuyita Uganda Land Commission. So Uganda Land Commission yatandika 1961 kivunulwa nti Madivana yasobola okufuna ekyapa Uganda Land Commission teriwo kitegeeze ekyapa kyayina kifu. Twambuke waggulu bino ebisigadde nja kunyonyola nga tuli mu parliament tugende waggulu. So when did Madivani acquire the land in question? Answer: 8th June 1960 by MS Madivani Sugar Company Works Limited, and has since been owned at various times by companies related to and predecessors entitled to the plaintiff company. Ekyo kivunulwa bwe kiti mu Luganda nti ekyapa kino kyembagamba Madivani yakifunanga mu 8 ogw'omukaaga 1906 naye tukisudde nti ate ekitongole ki-issuing ebyapa bino ate ekyo kyakolebwa mu olunaku olusooka mu October 1961 nga bakozesa 1961 Buganda Agreement. Kitegeeza nti Madivani Sugar Company Works Limited, Ronnie Madivani ne jjajja waabwe Madivani balina okunnyonnyola kino ekyapa bakikola batya era bakikola naani mu Ministry of Lands. Bagamba kuba Madivani bagamba mbu Mitchell Courts emukusasujere za Mitchell Courts yamuguza. Mitchell Courts is fully owned in Uganda by Yusuf Kagumire. Yusuf Kagumire yali Chief Registrar of Titles in Uganda. Yusuf Kagumire ne Madivani Sugar Company Works Limited balina okujja mu parliament ne bannyonnyola basobola batya okukola ekya freehold ku ttaka eryaliko mayiro. Ate before the issuing before nga the Uganda Land Commission tenabaawo mujja kutegeera nti awo Yusuf Kagumire gwe muyitire omubbi buli jensi ne yeekangamu. Yusuf Kagumire naye mubbi nga bano bagayi bano basebalamu ate ebyapa sebalamu byayina ebisinga ojja kwekanga nga biriko Uganda Company Limited, Uganda Company Holdings era nabyo nga birimu omukono gwa Yusuf Kagumire. Kati kino kijja genda in fact kati ndoza omanyi sebalamu asaaga kati ngenda ku making sure nti nkola research kwa kedi zonna zalina mu kibuga nonye FC kwe zigwa ndabe ajja kunyonnyola ettaka lyo yalifuna. Kale tugende mu maaso. So well before the issuing authority Uganda Land Commission was conceptualized. Finally, in compliance with Effect 68 of the RTA Capital 30, have the natives who include Daudicho and Yusuf Suna Chiwewa ever dealt with the Madivani group on their land? The answer is no. So if the owners, if the original landlords have never sold Madivani any land, then how come Madivani is having a title and is claiming over 400 billion shillings from NSSF using a forged title? This is where the parliament has to care and cautionally care about the people who contribute their money to NSSF. NSSF money is not government money. It is money that government collects from us who subscribe to NSSF, and our money should be accounted for in line with the international financial reporting standards, established legal framework, and proper business acumen. Chidamu Uganda, esente ze NSSF si sente za government. Esente ze NSSF sente za fenga chinomu. Twega tango omuzindo ffe abakozi ne tukunganya sente zaffe mu kitongole ekyo. Abakikulira balina obuvunaanyizibwa okuuma sente zaffe ne bazidukanya mu mateeka. Nga bazibalirira mu mateeka era nga bazibalirira nga bizinesi we yeetaaga. Kintu kyannaku nnyo nti buli NSSF bwediringa mu ttaka ate yediringa mu libbe. Erubowa ettaka libbe. Ettemangalo ettaka libbe. Wali Roses ku Masakalo ettaka babba libbe. Nakigalala ettaka nalyo baba lino Madivani nayo yabba libbe. Lwaki ever NSSF yo egula ttaka libbe? I think Richard is gone. I'll sit with Patrick Ayota, Isaac Ogwang, and the board of NSSF. One of the thieves in NSSF is this boy Martin Kasekinde. By the way, ngatukutewo katono nyawo.
nalabyeko recommendation ezayisiddwa komiti eri ku nsonga zino NSSF mu parliament bagambye nti waliwo sente ezita 11 billion ezayebwa Uganda Clays kati chairman wa Uganda Clays ye Martin Kaseke ngabagamba bali community sente zikomewo mu kitabu kya NSSF. That's what they say. From Uganda Clays to NSSF 11 billion. Chairman wa Uganda Clays bamuyita Martin Kaseke nde. Martin Kaseke nde minister w'ebyettaka mu Buganda Kingdom era y'omu ku babbi abali emabega wa chapa mu ngalo. Martin Kaseke nde era y'omu mu 2003 yali mu National Housing ne beekobana ne Yusuf Kagumire wa Micho Courts ne baguza NSSF echapa echa freehold erugowa $1 million 8 then ekimu kyakuna ku sente z'abakozi b'NSSF. Martin Kaseke nde abadde mubbi okumala ebbanga ddene naye simanyi lwaki gavumenti eno temukwatako. In fact mu 2003 IGP Martin Okoth-Ochola yali mu economic crime kyebayita special investigation unit now. Martin Okoth-Ochola yakola omulimu gwe n'investigatinga issue ye ekwatagana ku ttaka ly'erubowa n'asubmittinga file ewa DPP file n'efile ewa DPP kati weebudde DPP w'obudde accounting file ezo. Martin Kaseke is a thief, a fraudster, a white collar criminal, and there is proper evidence abali mu doubt ku kino enkyanja kuba mu kooti omusango baguyita Uganda vs Juko Joseph Kiyimba nja kusobola okuwa obukakafu obulaga ti Martin Kaseke nde mubbi mu kooti. Tubijjamu ebintu ebyokusagasaga n'abanaavuka b'emmengo yo NSF komiti yali recommendinze bilioni ziri 11 ezagenda mu Uganda. Martin Kaseke nde ye chairman wa Uganda ate Martin Kaseke nde y'omu ategeke $1 million 8 ne interest ze babba ne Yusuf Kagumire nga baguza NSSF ekyapa ekifiirubowa. Tuddeyo ku petition yaffe. Tuddeyo ku petition. Atuba tumazeewo twambuke. Producer tutemu speed. So, tugende ku 18. Okay, 18. Tugenda ku 18. Yeah. Why is Honorable Beta Monji rushing to pay Uganda shillings 260 billion to Madivani Group, a foreign Indian company paraded in the British Virgin Islands, which cannot hold land in Uganda for land at Nachigala they do not own? So kacha minister ajja kutuyambako okunnyonnyola lwaki ya recommending abasasule NSSF sente ngate NSSF NSSF esasule Madivani Group sente ate nga Madivani Group company si ya wano. Madivani Group company y'abayingi eri parented mu British Virgin Islands. Effect 40 of the Land Act Cap 227 egamba nti omuntu atali munansi wa Uganda oba ekitongole kyali kinansi kya Uganda tekiyinza kuba na ttaka mu freehold oba mayiro. Madivani Group is a subsidiary eyina parent mu British Virgin Islands. Kitegeeza Madivani Group teyinza kuba na kyapa mu freehold oba mayiro kati Madivani ali foreign abantu nakyo wano. Ku nsonga eyo ngenda kwejjereza Minister Beta Mong era yavaayo juzi mu parliament n'alaga nti ye ensonga eyo sente ezo bamutuukirira okuba nti bamusaba okuba nti basasule sente ezo n'agamba no kuba yabasaba ekyapa kyennakigalala nga tebakirina n'abagamba baite ebikwatagana ku ttaka nga tebabirina n'agamba no, that money is not going out. I'm not signing a consenting that payment until you give me evidence ku ttaka eri. Thank you. Kati honorable ajja kutuyamba ye tumujjemu tusigaze Madivani webale nnyo ekyo kyojja kusigaza Madivani Kampala Associated Advocates waliwo omuvubuka amuyita Paul Kuteesa bano ababbi b'e Kampala wa Kedia Advocates they will have to account for this thing kubanga naye mwennyini agamba yebabuuza bamuwe ekyapa kyennakigalala nga tebakirina awo yeje n'abagamba bamuwe bikwatagana ku ttaka nga tebikola n'agamba so that money is not going out. Pay payment. Thank you. Until I'm satisfied. Thank you. Honorable Tuddeyo ku. Honorable banaye Honorable Beta Monji kwati kankwebaze Honorable Beta Monji webale nnyo kuba mu esimu. Yes. Na utakiriza bubbi kwenda mu. Awuna credit nange njimu Honorable yagamba no, I'm not paying this money. Ngati kwali kyapa kya kifeejo. Let's go to 19. Kati tuba 19. Why is the executive management and the board at National Social Security Fund, the Minister of Lands
The Minister of Gender and others rushing to pay 260 billion to the Madivani group. Obisa tugende waggulu. A foreign Indian company parented in the British Virgin Islands, which cannot hold land in Uganda. For land at Nachigarara, they do not own. Like the same NSSF under Leonard Mpuma ended up paying a forged freehold title at Lubowa, USD 8 million, United States dollars 8 million, to Martin Kasekende, now board member of the NSSF subsidiary, Uganda Crease, and Minister of Lands, I think at the Buganda group. Minister of Lands in Uganda, who is also the in charge of the Chapa Mungara and Wetukire fraud, then of the National Housing Corporation, and Yusuf Kagumir of Mitchell Courts Limited and its subsidiary, former Chief Registrar of Titles and partner at the law firm Katera and Kagumir, formerly Hunt and Greg, and now H&G Advocates. 25% of the funds money in 2003. Chechiriche nabagambi nti bano bagayi bagande bekobana n'abatwala NSSF ate normally fraud zino zitera kuva mu Kampala Associated Advocates ne Hunt ne firm bagitanga Katera and Kagumire formerly Hunt and Greg ati beta H&G ayagala okumanya H&G Advocates bali ku Lumumba Avenue bana bafu simanyi oba mukuru Kagumire bamaze okumugoba kade bayija kumugoba bade bayija kumugoba naye abavubuka baye mabega wakino muri mutabani wa Eli Wamala gwe bayita Dennis Wamala mulimu omuvubuka bamuyita Noel Muhanji oyo Noel Muhanji alina okunyonyola lwaki teyaropa Dennis Wamala mulimu John Fisher Kanyemimbwa Noel Muhanji Victor Magambo Kabombo n'abasigadde yes balina okujja mu parliament ne banyonyola lwaki faamu yaabwe buli we babanga baba NSSF yo teropa yes why don't we learn from old mistakes that this country has incurred as a result of deliberate schemes of fraudulent contrivance like this hatched by people like Betty Amunji, Ngiyongombote and Happyas? Nenteka full stop. Nenteka signed Juko Joseph Chimba, concerned NSSF contributor and saver. So, to our NSSF, I think Jakungera Netarek Nkata, because we have made this public. Now, this is being coped to the head of state of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. A copy will go to the Chief Justice of Uganda, Lord Justice Winnie Dolo. A copy will go to the Speaker of Parliament, Omukuru Taiwa. It will go to the leader of government business in Parliament of Uganda. It will go to the leader of opposition in Parliament of Uganda, the Inspector General of Government, Muchara Bwetaka, Auditor General of Uganda, Mukuru John Muwanga, the Minister of Finance, Mukuru Matia Kasaija, the Minister of Defense, mu Uganda, and so Kupinga Minister of Defense. The kind of money involved here is very, very big. But guy, you see, Uganda will quote 400 billion. As banking our. True. Defense needs to know these things because under the FAITF rules, Ministry of Defense a reporting obligation to World Bank, CIA, anti-terrorism, or reporting transactions in any way. So Ministry of Defense no kumanya ku transaction NSSF diagaro kumanya ekola ne Madivani group. Tumanya Madivani sente zina azitwalawa era azikozesa ki. Era tulina okunoonyereza ku bantu bonna Madivani badiringa nabo mu NSSF. Tulaba batebayina kakwate ku kintu kiyinza kwekuusa ku bya terrorism mu nsi yonna. The Minister of Internal Affairs, Chirichi Nyonyola, the Inspector General of Police, Martin Okoth Ochola. Now, for the first time, Mr. Martin Okoth Ochola is going to get a rewind of the events of 2003. In 2003, Martin Okoth Ochola was in SI, Special Investigation Unit for Economic Crimes in Uganda. He investigated Martin Kasekende. He investigated Michael Opaji, then in Ministry of Finance. He was supposed to investigate Katera and Kagumire, but Jonathan Katera is not part of this theft. Yusuf Kagumire is a thief. He will also have to investigate the boys, now in H&G, to ensure and for them to account. Because for a long time, these boys have been the lawyers, claiming to be lawyers of Mitchell Courts and its subsidiaries. So people like Dennis Wamala, Noel Muhanji, John Fisher Kanyemimbwa,
Kabombo, Victor Magambo, and others who claim to be members of the Uganda Law Society, who indeed are members of the Uganda Law Society, have to be investigated on this matter. Okay. The head of Internal Security Organization will also be informed. The head of External Security Organization, the executive and the non-executive directors of NSSF Uganda, the head legal and investment of the National Social Security Fund. So petition yeno, tegenda against mu parliament yoka, ejagenda mbitongole. Bitongole byonna byonna. Era sta bwe tunaba tukimaze okugiwayo nga buli omwama zo kurecevinga. Tujja kudde eri abantu tubaloperi. Eno nga petition yewedde tugenda ku petitioninga government okutunnyonnyola lwaki ebyapa ebiva mu registration of titles ordinances grants leases okuva 1900 paka 1998 teziri mu computerized land management information system era ebyapa ebirimu Aisha Kabira Assistant Commissioner Ministry of Lands Beka Mugayino Commissioner Ministry of Lands Moses Sekito n'abasigadde balina okunyonyola lwaki ebyapa by'abantu ebikadde tebiriimu era tujja kubayita wano batunnyonnyole muteeka ki mwe basinziira okugamba nti ebyapa by'abantu ebikadde byali faced out. Eno ye problem Tarik over the weekends nali Buswa katono nnyo ova Quest TV katudde byaffe ekyokubiri simena bitandikira bino kubanga njagala okusaasira omuganda wange mukwano gwange mukama wange Muhammad Kimbugwe Haji kwaruwa paka mu 90 nga mitawana musajja oyo wa United nnyo awagira Manchester United naye simanyi oba nerera edduuka ligguddwa kubanga ekyakutuuseeko eggulo ndabyeko ne post ku internet nga abantu bagamba kati how many days make a week answer ngeri Man United mkamange Muhammad Kimbugwe golo musango mukama ansaba akunyigenyige bibaawo tebisaamu omuguwa abamuli okumpi mu nyambe ko mu budde asoro okuba nti adde engulu kubanga tekyabadde kyangu sibyangu sibirungi kale awo nga mbuddewo mulange tudde ku nsonga zitubaddeko obadde ogamba waliwo abakulu b'okoonyeeko era n'ogamba ne petition zigenda okuddamu kubanga tukola masa tuddemu tutandikirawo petition eddako yeriruddawa ebbanga ddene tubadde ku TV eno nga tulaga ensi eno nti waliwo ebyapa bya Uganda specifically Buganda Busoga Toro and Ankole ebitali ku computerized land management information waliwo omuvubuka w'ekisoga Semuju yajja ono nga muzzukulu wa Moli natulaga ekyapa kye naye nga naye agabamugamba Moli kityo Kisoga Moli okirira bwoti mu Kisoga n'oyambuka bali side eno Moli kityo omusajja wa Kabaka Daniel Basamulekere yajja ono nga alina ekyapa kye n'agamba nti yagende wa commissioner bamugamba agende mu kooti esooke muwe Ali Mugamba. You know, commissioner. You see, for me, I want us to be very specific. I want to be very specific on issues. Ba commissioner mu Uganda kati bali babiri. Waliwo Aisha Kabira ne Beka Mugayino. I want someone to be very specific. Nti yakufuna ekyapa kye ekya FC. Nakitwale wa Beka Mugayino ba Aisha Kabira. Ne bakwata ekyapa kye namugamba agende mu kooti. Then Aisha Kabira ajja kutujja ku inviting. Ajje maso gensi. Atunnyonnyola ebyapa by'abantu bakite biriko ku system. Anti mu byapa bikadde nnyo. You see guys, let's stop kidding. Let's stop kidding. Let me tell you the law. Kyekimwe kye bangamba. Kyekimwe kye batera okungamba wano mulangira nti amateeka goleeta makadde. No. Registration of Titles Act. Cap 230. Yeteeka eri modern. Eriaki erifuga ettaka erya maili. Effect number 7 of the Registration of Titles Act clause states that every African of Ugandan origin who has a final certificate will be taken to hold land into perpetuity and will not require to have that title re-registered. It will be taken as is and it will just be input into the system. Titles that have minor register volumes, folios, and FCs are supported by Effect 46 of the Registration of Titles Act, the most recent act. Now, under principles of equity, first in time, first in right. Kitegeeza nti omuntu eyali
ateeka ebyapa mu computerized land management information system kyali kimukakatako okuteeka ebyapa ebyasooka ku system. Guys, we need to be serious. The computerized land management information system cost this country $21 million of borrowed money. Okuba bagiteekawo. Sente towolana neewole. These people, Beka Mugayino, Aisha Kabira, Ahia Karuhanga, Sarah Basangwa Kurata, Robert Nyumbi and others, they should stop joking. This is money we are paying on loan. True. This is money that was made after they complained that they could not manage a manual land management information system. So if they did not do the correct thing for the data import from the manual systems to the computerized systems, it is a crime at law. Nti waliwo okweyongera okuba nti bagoba abantu ku mataka. Abantu square mile kyalo kiramba. Ebintu ebyetese okuba abantu ku mataka kankubuulire. And this is a special note to the members of parliament. Nga tebana bakola amendments mu RTA Cap to 30. If 68 yali egamba buli muntu ekyapa kyayina ayina okuba nga asobola okunnyonnyola okuva bwe kyatandika mu lubereberye paka ye wakiina kati. Bagayi bakola amendment mu teeka eyo ne bagamba but it will not be necessary to put all the entries. Kati bw'ogenda mu Ministry of Lands osanga omwana ng'alina ekyapa kya mayiro nga kitandika 2013. Now this was done by the people who made that law, of which Kagumire was part. Yusuf Kagumire was part of this fraud. Bayongerako ku effect 68 ne bagamba but it will not be necessary to put the detailed entries on the title. Kino kibayambako okubba amataka g'abantu. Era bye ebintu byolaba basebalamu bwe babbirako amataka g'abantu kwe bazimba ebizimbe. Ebyo ebizimbe byalina leases bitudde ku mayiro z'abantu. Naye osanga nga abagayi baddira ne leases wezigwako bagenda ne bagamba mbu bo basaba freehold, basaba ezo leases ne bamala ne bakola lease on conversion ne bakola freehold. Ekyo nga tebafunye na consent ya mayiro landlord. Kati bamala okukola ebyapa bino ne bagenda mu mabanka awo basebalamu bakirumira n'abasigadde ne bakwata sente za banka ne bazeewola ne bazimba ebizimbe ne babanja emitwala emyaka 2 mwegi bakozesa ebyapa ebifu ne batwala sente za bank ne bazimba ebizimbe ku byapa ebyo bye babbye ne mala ne bayita abagagga. Sebalamu is not rich, a rich man. He's bogusly poor. Now, if Sebalamu has a problem, Sebalamu, get your lawyers quick and we roll. I will do so. And I am going to investigate every piece of title that Sebalamu has in this country. And I'll explain how he got it legally. Yes. Okay. Mulangira tuli ku nsonga y'okuba nti kati njagala okuyamba abantu b'ebibanja. Amateeka g'ebibanja, etteeka ly'ekibanja liri very clear. Omuntu yenna ayeyita ow'ekibanja olina okuba olina endagaano nga wayingira ku ttaka ng'ofunye olukusa lwa nannyini ttaka. Ne muri lyetteeka ekkadde abantu bye bagamba ng'omazeeko emyaka 12 naye liri mwaka wayira akagamba nga wayingirako ng'ofunye olukusa lwa nannyini ttaka. Before nakuba nti oyamba kuba ebibanja njasooke kale nga bonna babibanja tandika n'ekyemyaka 12 ekyo. Kati ekintu ky'emyaka 12 nga we baali bakola amateeka g'ettaka aga Land Act Cap 227 baatunulira abantu abaali babadde ku ttaka nga babibanja nga bayingirako nga bafunye olukusa lwa nannyini ttaka. Nga bafunye olukusa lwa nannyini ttaka. Akakusa kakola ofunye olukusa lwa nannyini ttaka. Obanga gwe weesenza ku ttaka ly'omuntu nga takuwadde lukusa. First of all, okwesenza ku ttaka ly'omuntu itself is criminal. It is trespass. Amateeka gagamba bwe kati ekkooti teyinza kuyamba muntu ayina okayanakwe nga kuva mu kumenya amateeka. Omulange tulabyeko wano abantu abajja beesenza ku mataka g'abantu abalaala bajja bagamba nti balundira kente kasamalako ebbanga nga zibadde kweziri n'agamba myaka 12 kati nze eteeka linga myaka 12 kasamba nga ndi wano kati ndi mutuuze. Ebyo mubyogereyo ku mbozi zammwe ez'amalwa mujje mu kkooti mulabe. Olina okuba nga wafuna consent ya nannyini ttaka. Osanga omuntu this country has a problem. Nina ku ebuso nina abantu abalina claim ku ttaka basooka ebikumi nga 2 ebuswa. Abantu bano ettaka baligula ku muyayi bamuyita Bull owa King Fahad Schools. Bull akolera John Sebalamu omubbi w'ettaka era eyabba mu kisenyi.
bakolagana ero yawe bamuyita Katongola ali ku Freedom City kati babbulu bagana ne bagamba omuntu mbu jangu nkuguze ne bakola endagaano bambi abantu ne babawa ssente zaabwe esente y'ekinaku ez'ekinaku bamala okubawa ssente zaabwe kati okumanya abavuga bano bayaaye bo baali balowooza mbu bw'ogende wa chairman wero sinakuteerako stamp kiba kiwedde mugende abantu ababiri mwekobana gwagula ku bbuulu naye ne bbuulu mwekobana okubba nannyini ttaka era ekoti teyinza kubayamba tesobola kuba mwekobanya okubba nannyini ttaka kasita gwe bbuulu aba aguze abba ebintu by'abantu n'abiguza oba olina n'omusango oba olina ekintu ekibbe era buli bbuulu gwe yaguze ebuswa genda ku poliisi omulope omuvuka mubbi bulu sebalamu ne roya gwe bayita Katongola babbi. Now we are going to handle these things legally. Mugamba anti watu bavuka abangamba mune sebalamu ono omusobola alina ssente kati bwebudde, and I'm going to take this boy sebalamu until the East African Supreme Court. Wala tudde ku nsonga y'ekire ky'emyaka 12 kati eky'emyaka 12 abantu bannaye tukakane mu fast so kemba somesa buli omuntu ayina watudde mbadde nsaba otunulire endagaano yo ogende onoonyereze ani nannyini ttaka weeyanjuleyo. Problem gye tulina mu Buganda nti by 1961 we twatukira 1961 ettaka lya Buganda lyonna lyali kkube. So mu Buganda tewali ttaka litalina nannyini lwalyo. Mu Buganda tewali ttaka litalina nannyini. Era ensonga lwaki twabalaga ebiwandiiko wano nga Ssaabasangwa Kurata ayita ebyapa byonna ebya Buganda okuva Entebbe yali agezaako kweka obwannannyini bw'ettaka obw'Abaganda, abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda bwe balina ku ttaka lya Buganda okuva 1900 paka 1998. Ekyokubiri abantu mbalabula mwewale okukolagana n'ekitongole kye bayita Buganda Land Board. Waliwo kye batabagamba kiriwa Buganda Land Board ziri bbiri. Waliwo Buganda Land Board Public Limited Company eya government ya Uganda ne Buganda Kingdom. Nolero ne Buganda Land Board Private Limited Company eya Charles Peter Mayiga, Martin Kasekende, Hamis Kakumu, Apollo Nelson Makubuya, David Chiwarabe Male, waliwo n'omuvubuka akole wa Kisomulands, omuvubuka oyo omumpi owa survey Bashir Kizito Juma, Rehema Nanvuma Wandera n'abantu abasigadde bakolawo ekitongole ne bakituuma Buganda Land Board Private Limited Company mu 2015. Omuntu bw'akola ekitongole kye kiba kirina okuleeta ssente zekigenda okuyinvestinga. Kitegeeza nti Buganda bw'oba olina ekyapa nga kiva mu Buganda Land Board, Buganda Land Board erina okubanga ettaka yaligula ku nannyini ttaka wa Private Limited Company. Naye problem gye tulina nti Buganda Land Board Private Limited Company yeekobana n'ababbi abali mu Ministry of Lands ne batandika okukola ebyapa ku mataka agatali gaabwe. Era ne beekobana n'abo abavubuka bakwagala nabo Bassebalamu, akina Kirumira, n'abasigadde Bantaganda n'abasigadde ne batandika okukola ebyapa ku mataka g'abantu. Baali balowooza nti kino tekijja kuzuulwa kati tukizudde. Era ensonga eno erina okujja nayo mu Parliament ne tugiteesaako anti nayo. Finally, abantu njagala okubalabula Buganda Land Board ene eyaba Kiwalabye Male ne Mayiga yakakola ebyapa ebisuka emitwalo 10. Buganda Land Board Private Limited Company teyina ttaka. Era bw'obanga olina ekiwandiiko kye yakuwa mbadde nkusaba ogende Mmengo obabuuze mwanguza ku mayiro yaani mwafuna olukusa oba tebafuna lukusa bwa nannyini mayiro mbeegayiridde nnyo mutandika okubanja ku ssente zammwe. Ettaka Buganda Land Board lyewa abantu oba lyetunda ettaka lya Bwakabaka. Nedda ssebo omuntu yenna amateeka gagamba bwe gati ettaka si nnyanja kyogenda mu katale n'omala gagula. Bw'oba Buganda mugamba ettaka lya Bwakabaka first of all bakulaga ekyapa eky'Obwakabaka ekiva mu 1900 paka leero. Webanga Buganda Land Board bagigunjawo mu 2015 kitegeeza nti buli ttaka lyerina okuba nga erina gwe yalisuubulako kubanga kitongole kya bwannannyini
ebalagenda gano ziyakozesa okusubula amataka ago kuba nanyini ttaka. Short of that mwabbibwa mukyapa mu ngalo ne weetuukire. Abantu ba Uganda abafuna ebyo byekyapa mu ngalo biki bwetuukire biki mugende Mmengo mubabuuze naye bino ebyapa bye mutuwako liizi mubijja ku byapa ki era ku mayiro z'abaani bivaawa tudde ku nsonga ya oba tuba tukiri ku nsonga ya kati ebibanja omuntu kimaze ekyemyaka 12 otulaze nti olina okuba nga wafuna consent okuva eri nannyini ng'ogenda kuba nti osinga ku ttaka eryo minus that tekiriiyo. Kati abantu b'ebibanja temulina kuba beeraliikirivu. Lwaki? Obanga wafuna ekibanja kyo mu mateeka jjukira nti ettaka waliyingirako ng'ofunye olukusa lwa nannyini ttaka. Nyinza okuba nga safa olukusa lwa nannyini ttaka mulangira gwe waliko n'onguza n'ongamba nguza ekibanja kyange nange nengula ku ggwe. Amateeka g'obusuulu n'envu njagala okumwera kyekiri kye nagamba tulina okuddamu ne tuteeka amateeka gano mu syllabus ne tugasomesa abaana baffe mu university n'ebitongole ne institutions zonna ezisomesa abantu amateeka n'ebintu ebikwata ku ttaka wamu ne business. Etteeka lye bayita busuulwa n'envujjolo 1928 tetiri absolute sikadde etteeka eryo likyakola. Yes, amateeka agafuga ekibanja gagamba nga tonnaba kweyita wa kibanja olina okugenda gwe nannyini ttaka gwe yawa ekibanja bw'otuuka okukitunda omukisa ogusooka olina guwani nannyini ttaka. Thank you. Nannyini ttaka wabanga tayagala kuyingira mu arrangement naawe then akuadvising nti wandibadde ofunayo omuntu omulala yagala kugula interest yo bwamala okugula interest yo mujje mukole ki mujje ewange yanjule. Kati kino abantu kyebakola ekyokugenda ku LC tekiri mu mateeka. Onagamba nti aguziza ekibanja alina okugenda n'akwanjula eri nannyini ttaka. Ettaka si LC. Olwalino ne mugamba mbwe endagaano yange eriko ne stamp LC kasasiro nfune consent ya nannyini ki. Thank you. That is kino bagamba buli wosoma 29 ya Land Act Capital 27 somerako na 31. Ate ruling ziri very clear. Mulamuzi Lord Justice Kwesiga has ruled, Lord Justice Bashiza has ruled, and a series of other judges have ruled on how someone qualifies to be a kibanja holder. So toyinza gamba nti oli wa kibanja nga nannyini ttaka takumanyi. Tulina big problem. Eriwa kankuwe example. Waliwo ettaka baliyita land at Masajja. Masajja wano Masajja gangu kiriri munyonyole gaba paka gewa mukwano. Ettaka eryo ziri mayiro 18 ne eka 65. mayiro 18 ne eka 65. FC yazeri FC 18547 ne FC ndala ziringa FC nga 23. Ettaka eryo ttaka lya Daudi Chwa ng'omuntu so singo ng'omuntu ettaka lino si lya Buganda Land Board, si lya kitongole kye bayita kati manyi waliwo n'ekintu kye muyita obwakabaka. Ekyo nakyo kankinnyonnyola abantu. Ekitongole kye bayita obwakabaka bwa Buganda kyagunjibwawo mu 2011. Etteeka bayita Institution of Traditional and Cultural Leaders Act 2011. Ekitongole ekyo kampuni. Are you sure? Yes. Era kampuni eyo erina okuddukanyizibwa erina okuddukanya Buganda n'ebyobugagga byabyo. Ettaka ly'abantu ery'obwannannyini mu Buganda si ttaka lya Buganda, ttaka ly'abantu abo. Era ekitongole kye bayita ekitongole ky'obwakabaka kikikakatako okuyingira mu undertakings ne bamairo landlord ezibawa omwaganya okola ki okola ebyapa ebyaliizi ku ttaka ly'abantu. Naye ekitongole kino kye bayita Buganda Land Board ne Kabaka of Buganda Corporation Soul beekobana ne Ministry of Lands nga bayita mu tteeka baliyita chapter 247 ne bagamba bo balina vested interest mu mataka gavumenti ag'abantu gavumenti ge yabaddizaako ebyapa. Kati si ekyo oli bw'akyogera bw'ati kigoberera form
naye tekigoberera substance. Okay. Constitution akawaira 26 kagamba tewali muntu ayinza kutwala kyabugagga kya munne nga tamusasudde. Kitegeeza nti etteeka lino erya chapter 247 oba Buganda Land Board n'obwakabaka bwa Buganda bwe liyitamu okutwala ebintu by'abantu nga tebasasudde etteeka lyennyini lirigo. Supreme Court ebadde clear on this. Omusango baguyita Uganda National Roads Authority vs Irumba and Megri. Gulambulula nti tewali muntu ayinza kutwala kyabugagga kya munne nga ne gavumenti mweri nga tasoose kukolagana naye n'amusasula mu buufu obwo. Kati kino kitegeeza nti ebintu byonna Buganda Land Board bwegamba mbu yeemirira mu tteeka eryo okutwala ebintu by'abantu. Akawairo namba 2 aka constitution kagamba bwe kati nti wabayawo etteeka lyonna erikoleddwa mu statute naye nga likontana ne constitution eno constitution ejangu ja prevailing anga kitegeeza ekyo Buganda Land Board ne Ministry of Lands kyekola kiri erigo. Kati ba beneficiary ba byapa bya Buganda Land Board Sebaramu Kirumira Ephraim Taganda n'abasigadde bwe budde munonye bannamateeka abammwe mugende mutandika okubanja Buganda Land Board sente ze mwagisasula ngebaguze ebyapa byegize ku mataka g'abantu. Kati n'abantu abagula ku Sebaramu ng'abantu beebuswa n'abasigadde bwe budde mugende munoonye Sebaramu mumubuuze watandika ddi okola endagaano ku ttaka lya Dawudi kyo era Dawudi kyo muyita otya bwe Sebaramu John Bosco. Sebaramu John Bosco tujja kakasa ensi titoli mugagga oli mubbi. Osanga alina kasaayi mu family ba muzzukulu. Boss, I belong. John Sebaramu is not. John Sebaramu bamuzaala eyo side ze Kasanje eyo. Nekiyo mutabani wa Lyandero e Kasanje Mbuddu. Nekiyumba John Sebaramu kyakulya kirimu kiyumba kya bitafari byali bya ttaka nga kirina n'amategula waggulu. John Sebaramu ye family mwanva. So John Sebaramu is not part of us at all. And he will never be. John Sebaramu, please, wabba abantu beebuswa tandika okuba kuŋŋaanya obasorting kuba kati ensonga erinnya enkandaggo. Kale nja tumalize n'ensonga wadde okyali kati ekintu ekirala kyenjagala tuyambeko bannayuganda enkuba eri kumpi kutandika okutonnya. Twetegeke tutegeke ennimiro zaffe nga Tareko yabagambye tusimbe emiti ku musalosalo. Abantu kati ne assurance njagala okukiwa abantu ng'abo abali ebuswa bambi abantu bakisebaramu be babba abantu beebuswa mbere bakagamu temuleeta bujagalalo mu ggwanga nannyini ttaka tajja kubasenda mwetegeke buli omu ategeke kopi endagaano Sebaramu kwe yamuguliza oba agent wa Sebaramu gwe baguyita Buru nero yawe Katongole kwe yamuguliza muzitegeke tujja kufuna obudde tujje tuwandiike abantu abo batwene kopi z'endagaano ezo tulabe bwe tunedilingano yo ya Sebaramu gwe bayita Katongole n'omuvubuka gwe bayita Buru mu mateeka ne Sebaramu waako obutuuze bwammwe ku ttaka tujja kufuna engeri gye tudilinga nabo kubanga nammwe mwabbibwa bubbibwa so mubeere bakakamu mukuume emirembe temwerwanyisa temwekyawa tujja kufuna engeri gye tubasootingamu mwebale nnyo mwebale kale sigenda kubanga sikola ngenda kuba mbeerekeza naye nga nyumira okubanga nkujjukiza nga nkusiibula nti omusawo Dr. Kayonza wali ebuloba Kasero wali akulinza okuba nti akujjanjaba bw'oba ebirwadde birina ebikusumbuwa ebiri mu kkowa lya pressure sukaali ulcers asthma cancer pressure ekizibu n'akalulwe oba ku kibumba kyo olina ebizimbe ebya buli kika genda wali ebuloba Kasero asobole okuba nti akuwa eddagala nga lya habo omusajja yasoma n'akuguka tafuna kufunya endooto nti ogenda muyinza nti bone walunuma agambe nti kankuwe kino era bw'otuuka wali wakolera mu maka ge ebuloba Kasero asoboka kuba nti akuteeka mu laboratory ejjudde ebimu ebikugu ebizungu bisobola n'ebikwekebejja nalaba kyekikusumbwa naba nga atuwa eddagala ate mwana wattu ku bbeeyi ey'omuntu owa bulijjo ajjanjaba n'owona eddala ku bbeeyi ensaamusaamu kale gw'atambudde ng'olira okooye ensimbi zikuweddeko era nga mubutuufu ogamba nti awaggwamudde essuubi ng'endibwa Dr. Kayonza omukisa guno gukozesa ogusembayo asobole okuba nti nno mubutuufu akujjanjaba tojja kuba nti wejjusa ojja kuba nga n'ekirabo okindetera waneeno mukubire ku ssimu 0701 877 116 0701 877 osobole okuba nti nno oyogeraganyako naye asobole okuba nti akujjanjaba kale kambeerekeze ba tusigenda kujja kubalwankya program the sharp talk naye nga
abamani mwenna temunyigira benkonyeeko omukochi na disenvuma producer wange ali yatolotoma mwana majori nabulime naye mulabyeko waneeno simanyi balero sports sana mukola naye obo mukola sports majori nabulime tandikira ku mpira gwa maniyu ate ogwogereko otuanalysis nga mbutuufu ya kintu kikulu okumanya weekend yanyumidde mulangira weekend erandise okunyumira bweti okusooka nanalikidde ku mpira gy'amasaza nabadde ndi muyekera buddu yatubba ffe ababulemeezi busiro neekuba neŋŋamba tik number 1 ngenda kugwa Arsenal basobola tutikula billion tukubye omuwedde Arsenal gyekuba neŋŋamba kugwa 2 nvaawo mutungo yange FC ekuba Kirinnya Ruben zigolo 2-1 neŋŋamba nenze ndiko kati tuvaawo ate ngenda ku Villa ekwata Express gikuba 2 neŋŋamba ndigo Villa neŋŋamba tufunga mukama njagala neŋŋamba mukama tuvaawo ngenda mu maani bamuba omusanvu neŋŋamba mukama nga yakwadde n'ennuma ezaala